nga ne professor asinga yo mtume mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakyasinza amagezi mu nsi yonna niye itasobola kuwandiika linnya lya dosome namba y'essimu ya dosoma akapande k'okukubo nga tabisobola niye professor wansi yonna tujja maaso awo jamutegeere era buli arankinga tayinza mujja Dr. Michael Hart yamuwa kisooka John Lamartine namuwa ekisooka Thomas Carlyle benkugamba bakristaayo ketuli mutuukako nja mukunnyonnyola hadda ne Papa Benedicto Joseph Razinga ne Papa Bernard ne namurankinga mu namba esooka Archbishop we Canterbury ne namurankinga mu namba ekolaki ng'olwo mukama waffe Yesu Kristo aliwa ajakyusa embeera kati kyenjagaddemu aliayo kyetubadde tugamba toggwamu ssuubi gyali oyo kyeyakuwandiikako kikyo sharinga likinga subscribinga ku YouTube channel atugamba wakitiibwa Allah wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batilu inna al-batila kana zahuqa bagambe nti amazima kasita gajja galwawo kulabika era obulimba busobola okwegiriza ebbanga naye amazima kasita gajja obulimba nga buteekayo baasi nga bubulawo olw'ensonga obulimba kuva dda bwakugwawo boogedde bingi Katonda seeka obulimba bwa Bayibuli Katonda kyetuliko olwaleero tugenda kwawukanako ife abasiraamu tukkiriza mu Katonda tumuwe ekitiibwa oba aliwo ekikulu ye Katonda ate tusobola gamba nti Katonda wa Bayibuli tebali babiri era tugenda kugamba nti wano Bayibuli yalimbisa Katonda omutuufu ye Katonda omutuufu mwali naye ebimwogerwako bamwogerako ebikyamu nga etwaga ati Museveni afuuka akawuka afuuka kakapa ngali mu nsiko ale ekyo kuyita mutanulu yayita mutanulu ojja kunzijukiza oli yabuuza muzeeyi we naye mwakola mutyo gaggawala nagaze nayita mu kasooli kati embwa neyingira omusiri gwa kasooli nayita mubikajjo oba nayita mu mwanyi ogaggawala oli nayingira omusiri gw'emmwanyi nagufubutukamu eri kumba n'okuyita mu mwanyi yalima mwanyi era lwo neyatwala omusawo mu kooti nti omusawo yeyandetedde obulwadde okukola ki omufuuwafu okufa kiki tiyamugambye ennywa nnyo n'atamwawulira n'agenda n'anywera ddala ng'anywa mazzi yanywa mwenge ye yamugaa ti omusawo yamugaa ti nnywa nnyo nagaa ti ye teyanjawulira teyava mu bbaala joka n'amira amakerenda nga agamizisa mwenge kuba omusawo yamugamba nnywa nnyo kati ng'amira empeke ennya n'anywerako kuleeti ya bbiya kibumba ne kyekwata n'afa kigamba okuyita mu ttanuulu si kuyita mu ttanuulu so kati kyetuliko abali eyo mutukwate bulungi tusomye Bayibuli ne tugiwunzika Allah kikyaluga ti fawailu alladhina yaktubuna alkitaba biaidihim bawandiika ekitabo n'emikono gyabwe tebasobola butakola nsobi kuba bantu kale tutandise okusunsula kati zino z'ensobi ezimu ezaakolebwa mu mpandiika ya Bayibuli ebizimu nga bulimba kwa tugenda zawulamu emirundi egi ena tugenda sooka n'obulimba tudde mu errors kyekimu era n'ensobi ne tusooka na bulimba tudde mu errors nkugambe nti kwata calculator oba ddala okakasa kino kituufu just error engeri gye bali abantu zino ensobi zisuubirwa error at human teriyo risiti gye bakola etaliiko and erichi errors and omissions expected yes buli risiti yonna ebaako error teriyo equation yonna etaliiko error term teriyo okitegede these are people tugenda kutaminga ebintu bino nga tubiyitanga bulimba na errors ezabo abawandiika be twakugamba yensonga lwaki bakola revisions okitegede era ensonga lwaki otejalaba standard revised version standard okitegede versions ezenjawulo revised standard version lwaki bazirivisinga kubanga baba bazudde ensobi okitegede so kati inshallah taala wetugenda okubeera nga leero tetwagala kulabika nga bannaffe wano baba bagenda kuvuma Katonda fe tetugenda vuma Katonda
tetugenda kulimbisa Katonda ndi wano Katonda yalimba. Tugenda gamba abawandiika Bayibuli wano balimbisa Katonda. Kuba abawandiisi tebaali babaka, tebaali bannabbi, baali bantu ba bulijjo. Kati bamala obbiwandiika ne bakulimba nti no byolaba byaliko okulungamizwa kw'omwoyo mu Temiseewo. Temiseewo 3:16 okitegedde eba kisooka 3:16 byaliko okulungamizibwa kwa mwoyo mutukuvu. Okitegedde bino byonna byaliko okulungamizibwa kwa mwoyo ki? Mwoyo mutukuvu. Kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga n'olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Nti buli kyawandiikibwa kiriko okulungamya era kigasa. Kati nayo njagala nkulage ddala kino kirina omugaso. Alhamdulillahi alladhi anzala alkitaba ala abdihi wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah yansa Qur'ani nga temuli nsobi yonna. Era gwaliyo wetumaliriza wano seeka katuddeko ku Qur'ani. Kuli ayinza gati ndaba kati njagala tudde ku Qur'ani. Era naawe ali eyo njagala otuule wansi. Ogati seeka mwatugamba eza Bayibuli kati n'ensobi neno ziri mu Qur'ani. Baziwandiike mulizituweereza tulizaanukula. Inshallah ta'ala. Karutandika okusabula. Kati seeka ekisookera ddala Bayibuli yennyini yalimbisa Katonda. Nti ekigambo obulimba Bayibuli ekikkiririzaamu nnyo. Gyegimu ku misingi gya Bayibuli ekikkiririzaamu kitya nti wonna atunuulira Abafilipi Bayibuli etugamba Bafilipi 1:18 wemba ntandikira. Egamba nti Bafilipi 1:18 egamba naye n'ekyo nsonga si nsonga wabula mu ngeri zonna oba mu bulimba oba mu mazima Kristo abuulirwe. Obulimba misingi gya Bayibuli. Era Bayibuli eno teyakomaawo neetulaga nti Katonda mulimba. Katonda mwene. Bayibuli etugamba mu Yeremiya 4 line 10 awo nendyoka njogera nti wowe Mukama Katonda mazima olimbye nnyo eggwanga lino. Mukama Katonda alimbye nnyo eggwanga. Era bakakasa nti Katonda mulimba. Era ne wosoma mu Yeremiya 2 wano tubadde 4 line ya 10. Kati ogenda mu Yeremiya 2 nenga ffe tugamba Katonda si mulimba. Wabula ebyawandiikibwa Katonda bye by'obulimba. Bamulimbisa. Nedda okukibeera kirala ate okulimbisa. Ebyawandiikibwa Katonda bye by'obulimba. Kuba mulimbisa yono nga Katonda ayogedde ekituufu n'agamba nedda. Naye bano bo bawandiikira ddala ebitali bituufu Katonda. Kati bw'osoma Yeremiya 2 line ya 7 era ne bagata awo Mukama Katonda wannimba. Omuntu yakomplaininga. Nze nennimbibwa. Nafuuka ekisekererwa. Okitegedde? Kati bwe tuba tutunuulira obulimba obwawandiikibwa mu Bayibuli ku Katonda tugenda tutandika ne peegi esookera ddala mu kitabo ekiyitibwa eky'olubereberye. Amanyi Bayibuli egamba nti atalina amagezi akkiriza buli kigambo naye alina amagezi akeberamu. Tagoberera bugoberera. Toyoola buyoozi. Osooka ne weekenneenya. Kati ku peegi esooka atulaba eyo ey'olubereberye tuli mu Bayibuli ya Luganda oli wadde kubikula ey'Oluzungu. Wagamba nti olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Yabitonda bibiri ku lubereberye. Olubereberye tukiyita Genesis, the beginning. Olunaku olusookera ddala. Katonda kye yasookerako yakola ensi. Yasookera ku ggulu n'addako ensi. Ensi eno yali njereere. Yoweeri nga temuliyadde ekintu nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Tukwatagana omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Awo nsaba owandiika ekigambo amazzi. Nkiwandiise amazzi. Njagala tutambule wano wobiwulira bwoti nga biflowinga. Olabanga byebyo katugenda kuddayo. Okitegedde? Tubikebere. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu ne wabaawo obutangaavu. Nakyo wandiika nti obutangaavu. Olunaku olusooka Katonda n'alaba obutangaavu nga bulungi kino kifu.
katonda tasobola kwewuunya soka kusoma ba we analyze each and each awe analyze asobola tugoberera kala atugoberera katuddeyo nti olubereberye katonda yatonda eggulu n'ensi ku lunaku olukola lutya olusookera ddala ne bubenca ne buba akawungeezi olunaku lumu ne bubenca ne buba akawungeezi olunaku olwokubiri kati ku lunaku olwokusatu nsoma nange ku layini ey'omukaaga katonda n'ayogera nti wabeewo ebbanga wakati w'amazzi lyawulenga amazzi n'amazzi katonda ateekewo ebbanga amazzi gabeerenga waliwo agali eno n'eri katonda nassaawo ebbanga n'ayawula amazzi agali wansi w'ebbanga kutaka kati n'amazzi agali waggulu w'ebbanga eryo waliwo agali waggulu mu bbanga n'agali wansi kale nga kyategeeza we tubeera bwe tuti kino kitabo na kino kitabo wano waliwo amazzi agali wansi wano waliyo amazzi agali waggulu scientifically waggulu teri mazzi tetugalaba okitegedde oba gegana agavaamu enkuba eyo yebeera vapor water vapor ngambye scientifically eyo waggulu waliyo skies waliyo sphere kibona abagiyita atmosphere why is it atmosphere is the utmost to the people is the sphere kubanga ensi tugiraba nga ya round naye the sphere that is utmost to people gye tuyita atmosphere kana atmosphere ejjudde ebbanga mulimu mpewo oxygen nitrogen biki na clouds kana tufuna clouds kati waggulu teriyo mazzi wano katonda bamulimbisa scientifically waggulu teri mazzi tewali mazzi teriyo mazzi era ekibissa ensi ng'ovudde mu planet earth tugiyita ionosphere kati waliwo spheres nyingi ziri 12 awo waggulu ionosphere lisosphere ionosphere yeyeyitamu ions ezikyaging kibola abaladdu gyeva after the eyasoma physics paper 1 paper 2 erimu wetukolera paper 1 erimu electrostatics yes electrons ezo zitambula zikyaginga that's why ku buli kizimbo jalabako ka lightning conductor kyetuyita earthing lightning conductor ako kabeera kakopa ne kakira paka wansi kati waggulu teriyo mazzi it is just the water vapor that is heated by the sun and evaporates kati nekubibwa humidity neyambukira ku nsozi oba ku miti emiti ebibiri ebyo webikola abakita batya slafation eri misota ne in transportation amazzi aga wansi gamala ne gambuka kati omuti neguleeta water vapor neyambuka from miti kati water vapor yekola enkuba kati waggulu teriyo mazzi ekola nimbus clouds ezikola amaki kati wano oba otulimbye nti katonda n'ateeka amazzi waggulu tegaliyo n'ateeka n'amalala wansi wakati nassaawo ebbanga kati eri ebbanga that space between amazzi agali waggulu agataliyo bayibuli geerimbamu n'amazzi agali wansi getutannalaba eri ate katonda liyayita eggulu wakati w'amazzi agali waggulu ne wansi wakati awo lyeggulu gano mazzi bayibuli getugambye na kino kitabo tugatwale ndi wali amazzi aga wansi kati wano wakati mu bbanga eryo lyeggulu kati tubuuze ekibuuzo kino yakikola ddi ne buba enkya ne buba akawungeezi olwo lwe lunaku olwokubiri kati wano ayawudde eggulu ku lunaku olwokumeka kyokka ku lubereberye yatonda eggulu kati yatonda ki atmosphere kyayise eggulu uliza kino nyagala tugende mu maaso tugende mpola mpola ku lubereberye yatonda eggulu n'ensi ate eno mulayini olunaku olwokubiri kyokka ku lwokubiri wakola kye bayita eggulu ng'amaze okwawula amazzi ga miteeko egi yagamba nti wabeewo ebbanga wakati w'amazzi agali waggulu n'amazzi agali wansi kati aga amazzi agali wakati kyayita eggulu ebbanga eriri wakati ebbanga kyayita eggulu katonda yennyini obo kale tumubuuza ku lubereberye yatonda ki ku lunaku olusooka lyayise eggulu ng'ate eggulu katonda alyawula ku lunaku olw'okumeka era eggulu kye ki ate atugambye lyebbanga
kati kiki kye yakola in fact ku lubereberye kuba naye terinabaawo. Uliriza kino kireka wali yali ali ku planning. Uliriza kino maama asaaniika emmere tukwatagana waggulu n'ateekayo bokisi y'enva wakati n'ateekawo akawunga wansi n'ateekayo emiziŋŋoonyo tukwatagana. Kati maama n'ayawula wakati w'emiziŋŋoonyo ne bokisi y'enva waggulu wakati awo n'ayitawo akawunga kyokka nga ebyo abikoze tannasaaniika mmere. Kati akawunga oba bitegedde simanyi example gye nnyinza kuleeta nti Minister of Education neeyawula wakati w'abali mu HSC wakati w'abali mu O level n'abali ku university wakati awo n'abayita aba A level oba n'ateekawo nasale in fact katubuuza ku nasale eno baasoma ki okutuuka ku O level. Kyokka nga buva ku O level ogenda mu nasale buva mu nasale neekera university. Ekyokubiri Katonda olunaku lwakubiri kati Katonda nayogera nti amazzi agali wansi w'eggulu liri ebbanga lyenkugambye gakuŋŋaanire mu kifo kimu. Kyo nakyo kya bulimba. Amazzi gali mu kifo kimu tegali mu kifo kimu. Bwe tugenda mu geography amazzi they are scattered. In fact the earth is on water. Amazzi gali buli wamu tegali mu kifo eki. Oba ye yatonda Victoria yokka n'akimala. Kwatunuulira Victoria eri wakati wa eri wano masekati ga East Africa. Kyokka munda mu Victoria mwennyini mulimu obuzinga. Oba kitegedde kati ate ne ku kizinga kwennyini era mubeeramu amazzi wakati. Mubeeramu bulekisi obutonotono. Naye nga nsulo naye nga ziri wakati ku kizinga. Kati weebuuze mazzi kige yayawula lakes, rivers, oceans, waves, ponds, kiki? Overseas. Kozi tegali awa. Tegali wamu. Oba n'ensi gye tuliko ndala ye yabiteeka sayidi eyo. Agambe nti amazzi n'agakuŋŋaanya n'agateeka awantu anti munaabeeranga mu ddiiro. Oba munaabeeranga mu situwa n'ateeka eyo oba mu galagi. Naye amazzi gali buli wamu. Mu bathroom gyegali, mu firiji gyegali, mu nsuwa gyegali, okitegedde ebidomola gyegali, swimming pool weeri okitegedde ne waggulu gavaayo. Kati ekibuuzo ne tujja ne tugamba nti Katonda olukalu n'agati gabeere mu kifo kimu olukalu lulabike era bwe kitowe olukalu lulabike. Yakwata amazzi gano agaali wansi n'agakuŋŋaanya n'agateeka kati gano n'agajjawo olukalu ne lulabika. Olwo olukalu n'aluyita ensi. Amazzi we gali si nsi. Laba ensi wejja on the fourth stage. Kati tubuuza gano omwoyo gwa Mukama ogwajja ne gumamira kungulu ku mazzi kyago aga waggulu aga wansi oba agaali awamu. Kibuuzo ng'osimbye ekibuuzo tukiyita analysis. Kale ekyokubiri ojja kulaba nga ensi ate bagikola ku lunaku lwakumeka lwakusatu. Kyokka nga yatugambye nti kulubera Katonda yatonda eggulu n'ensi. Amakulu ensi yagitonda ku lunaku olusooka. Kyokka ate wano atugamba ensi okulabika mmala kugobawo gano mazzi olukalu ne lulabika. Olwo olukalu lwe nayita ensi. Wakategedde kitegeera nenga nti fashion eno ebintu ebibadde mu ddiiro tubijjewo kati eribadde ddiiro nefuuka store. Okitegedde kyokka gwe otugamba nti kato nti we nali nzimba ennyumba eno pulaani yalimu eddiiro kyokka nga eddiiro limala kubaawo libaawo oluvannyuma lwaki lwakugjamu bintu byalimu ne lifuuka store. Oba kategedde kategerekeka oba kale kankireete bwe nti mu kuzimba mu kusooka nazimbirako garagi ne time bwetuuka ne ndaba nga siina mmotoka naye nga garagi kangifuula edduuka. Oba kategedde nti oluvannyuma lwa mmotoka kubula garagi neefuuka ki naye nga initial plan yali ya garagi. Kati kuwona egaragi tugitaddemu amasa n'obuwunga efuuse edduuka. Tubuuza ku initial plan
yali teyitibwa galaji oba lyali dduuka yenkola ya Katonda. Kati ku lunaku olusooka Katonda akoze eggulu n'ensi ne ku lunaku olwokubiri lwayawudde ensi ng'agijje mu mazzi ate lwayawudde eggulu ng'alijje mu mazzi lyayise ebbanga. Tubuuza ku lunaku olusooka Katonda yakola ki? Era eggulu yalitonda ku lunaku lwakumeka? N'ensi okitegedde? Koke katugende mu maaso. Ono n'alaba obutangaavu Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu. Jjukira ensimbu yali njerere nga yeetabudde ekizikiza nga kimaamidde. Tukwatagana kati ekyennaku obutangaavu buno light Katonda nagati wabeewo ki ku lunaku lwakumeka? Olusookera ddala. Kati firimu yiino ku line ey'14 Katonda n'ayogera nti wabeewo ebyaka bibiri mu bbanga byawulenga emisana n'ekiro bibenga obubonero n'ebiro n'ennaku n'emyaka bibengenga ettabaaza mu bbanga erya waggulu byakenga ku nsi era bwe kito bwe kyali. Eno line tugijjamu ebintu ebi bibiri. Ekisooka ensi yalina ekizikiza ne Katonda amala teekawo omusana na mwezi bye byaleeta ekitangaala mu nsi ku lunaku olw'okumeka? Lunaku lwakuna. Kati ekibuuzo ki ekyaleeta ekitangaala ku lunaku olusooka? Kuba tulaba obutangaavu ku lunaku olusooka ate ebireeta obutangaavu Katonda abitonda ku lunaku lwakuna. Ennyumba tumaze ogizimba tukwatagana olwo ne tuleeta balubu ne swiki nga twagizimba nga tetunaleeta amasanyalaze tuyingiza amasanyalaze tutaddeko balubu ne swiki naye nga wayise emyezi egi tubadde mu umeme twetooloola. Kati ekibuuzo ekiro balubu ene yatuwa ettaala bagikola ddi? Katonda atugambye ku lunaku olusooka nti Katonda nagati wabeewo obutangaavu ekitangaala ne kijja ku nsi. Tukwatagana kyokka ku lunaku olwaku watonda omusana bibenga ettabaaza mu bbanga ery'eggulu byakenga. Kitegeeza obutangaavu buno ekibuleeta bwe musana n'omwezi. Kyokka Katonda yagukola ku lwakuna. Tubuuza abawandiika Bayibuli eno ki ekyaleeta obutangaavu obwasooka? Eras wobisobaano bifuluwenga ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu Katonda yeebale. Naye n'omala obuuza ebibuuzo bino mu kkanisa nga bakuyimbira kkiriza bukkiriza amaaso go togeesiga ngemala gakkiriza okategedde. Tubuuza ne buba enkya ne buba akawungeezi olunaku lumu ne buba enkya ne buba akawungeezi olunaku olwokubiri ne buba enkya ne buba akawungeezi olunaku olwokusatu ku lunaku olwokuna Katonda n'atonda ebyaka bibiri byawulenga emisana n'ekiro. Ku makya buba enkya ne buba ekawungeezi babitegeera batya ng'ate ebyawula emisana n'ekiro Katonda abikola ku lunaku lwakuna? Ki ekyayawula olunaku olusooka ku lwokubiri ne kyawula olunaku olwokusatu ku lwokuna ng'ebyaka bijja ku lunaku lwakuna? Bategeera batya ndi kati lwakubiri lwakusatu leero lumu? Kitegedde ekyemunagati kati wabengawo ebibuuzo wabengawo ebiki? Ebibuuzo ebyawula agenda mu P7 n'atayisa asigalemu. Tukwatagana ebibuuzo ebyo ne babiyita pre-registration. Ono gwe tuteeka ku senta yaffe naye jjukira ebibuuzo babireeta ddi? Babireeta mu P7. Tukwatagana kati tubuuza omwana ono bamuregisteringa batya nga tetakoze bibuuzo? Yunebwe tugambye wanaawangawo requirements ezitwala omwana mu O level kumuregisteringa alina okuleeta paslip ya P7. Kati ate tumulaba nga paslip ya P7 tagirina naye nga tumulaba mu senior 5 kati yayita atya senior 4 nga talina paslip ya P7? Yakola ate ebibuuzo bya senior 4 n'amuyita nga tagirina obanga kyali ewaffe bamukubye kyali yagamba nti nze nzekka mu Uganda eyafuna ekizibu ekyemu abasomesa essomero ne bennasomawo nabo bonna baafa kyokka yali emupi
nga talina mpapula beyasoma nabo baafa bonna baafa n'empapula ne zifiiramu naye abadde MP lwakuba omusango baagusaze bamusabayo biliyoni namba kyokka nga mu palamenti taliimu yabagayiragira gwakisanja guli kyokka yamwawaabidde nagati ajje ewange ne mukazi we bakolenga bashamba boy ne house girl waba talina ssente omutegedde kyenjagaddemu nti bana bino ebintu kino kitabo mukiyise kya Mukama ulira taito ekitabo ekitukuvu ekitaliimu nsobi ekiyitibwa Bayibuli tuli mu ndagaano nkadde seka tulina story ey'okubiri gyendeetaawo kati katuve mu story ey'okutondebwa nga tuwunzika ne Adamu katugende maaso sharinga likinga ategenda maaso no commentinga lekawo ekirowoozo kyo ku nsonga ezigenda maaso ekitegedde esebo kati Katonda agamba bw'ati Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ya Katonda tuli mu lubereberye katugende ku 2 line ya 7 tukiveeko ekyo kale 2 line ya 7 egamba nti Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu omuntu n'afuuka omukka omulamu n'enfuufu y'ensi katusoka tunuiredde scientific mistake oba eri wano ekisookera ddala enfuufu we call it dust in English enfuufu terina kyeyinza kukola mu nsi kuli kwali kubanga bwe tugenda mu P3 types of soil tuyina 3 types of soil tuyina esooka loam soil gye tulimamu clay soil ebumba ne sandy soil gye tuzimbisa tukwatagana kati enfuufu ye dust gy'osiimulako bwoti okitegedde kintu kikutte enfuufu n'ogikubakubako bwoti kati the only soil gye babumbamu ekintu bagiyita clay soil naye dust tebasobola gikolamu kyamakulu tesobola kubumba okitegedde ekyokubiri scientifically Katonda n'afuuwa mu Adamu omukka mu nnyindo ekyo kiri scientifically wrong because bw'otunuulira the respiratory system tetuuka ku mutima kwewulira waakugambye nti n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu obulamu bw'omuntu tubumanyi buli ku mutima kati otunuulira respiratory system ewunzikira mu lungs evudde wano mu nnyindo etuuse wano weyawulira ku mouth trachea ne gullet eyawulira kantu bakayita ka epiglottis kati ne tuyingira mu trachea tukwatagana bwe tuyingira mu trachea tufuna zi bronchitis kati ne tufuna zi bronchos ziri bbiri ezidde eno ku right langa ne left langa kati buno obuvaako buno tutira bu bronchitis buno obuvaako kati awo tebulina buconnectingira ku mutima omuntu ono okufuna obulamu okitegedde kyobola tosobola yingiza mmere mu nnyindo n'okkuta ojja nakufa bufi okitegedde nti nebabeera ng'omuntu oyo bamutaddeko akapiira okitegedde akapiira ako bakakonectinga ku naavu gye bayita pulmonary vein kubanga yetambuza emmere mu musaayi etwala pulmonary artery etwala the oxygenated blood to the lungs kati pulmonary vein neguleeta nga gulimu already oxygen kaje bakonectingako vula bujja kulaba akantu ako oba sikyo bakayisa ne bakatwala paka mu stomach era eno batera kusaayo oxygen ne basaayo emmere wano oxygen yagenda mu lungs kati ate emmere yo ne bagiconnectinga ku stomach oba kitegedde kati nabwe kityo tugamba and this is a scientific error era bulimba bwennyini enfuufu tekola ki tebumba yagikuŋŋaanya ku masuwaani ku masepiki ayo naye balina ebibuuzo ebeebuuza naye balema nomubuuza neggoli wa ddini kinaga nange ndiawo oba ndi mukatuliki nga naye teyetegeera akatuli mwali neetakamanyi kabaati
Kakaboli. Yola kati kiriza bukiriza. Kutofaayo alimanye ebingi alibuzibwa bingi. Botandika okuanalyzinga. Okkiriza ati bino byosoma si bya Katonda. Kati wetuvaawo waliwo ekirimbo ekinene ekyajja mu nsi bakita the forbidden fruit. Ekibala ekyali tekikkirizibwa kuliibwa. Ekya Adamu ne Kaawa. Kirimbo kinene mu nsi. Naye tulina ki analyzinga. Ekisegedde nti Mukama Katonda n'ayogera nti eri Adamu Mukama Katonda n'atwala omuntu n'amuteeka mu lusuku Edeni. Alulimenga alukuumenga. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onaayagala, naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako bw'oti tolirema kufa. Bwe yamala okugulya yafa. Ati kyati awo Sitaani wamukubira ekigu nti tajja kufa. Yesu Sitaani agati kama yabalimba teri agenda kufa. Sitaani yabagamba ngenda kulaga ebintu kansokera ineno njikufunire wano nga Sitaani agati omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Ate Sitaani agati okufa temulifa, Mukama yabalimbi. Okitegedde? Sitaani yabuusa omuntu. Adamu agamba Kaawa, ani Sitaani agamba Kaawa alya ku kibala. Kaawa n'amugamba nti omuti ogwo baagutugaana ketuligulyaako tetugenda kufa. Lira Sitaani kyagamba mu layini ey'okusatu. Omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa. Yabafera. Nga olimba omwana nti emmese yegabatsete kati emmese omwana yafuna olubuto tukwatagana tukiyita miscommunication. Omuzadde n'akuba omwana nangwa saakuganda kwebaka n'abalenzi. Nangwa ti maama tetwebaka twayimirira buyimirizi. Sebakangako na musajja. Ye baamugana kwebaka. We baamugana kwebaka. Nayimirira buyimirizi. Kati Katonda agamba we muligulyako mugenda kufa. Sitaani abuusa Adamu nangati kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe galizibuka nammwe muliba bakatonda okumanya ng'obulungi n'obubi, era we baalyako bwe bati amaaso ne gazibuka ne bategeera n'okutegeera nti bali bwereere. Okitegedde? Naye kati kyenjagaddemu ye sitole ya Katonda eno. Egamba etya? Sitole ya Katonda amaaso gabe nga bamaze okulya. Omukazi bwe yalaba omuti nga mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya, n'awa n'omusajja naye bw'atyo n'alya, amaaso gaabwe bombi ne gazibuka tebaafa nga Katonda bwe yagamba. Sitaani ateebye ggoolo esooka. Kuba Katonda yagamba nti ogw'omuti temugulyanga kubanga omuntu olunaku lwe muligulyako mujja kufa, temulirema kufa. Baasigala balamu. Kati Sitaani ayogera ekituufu ate Bayibuli egamba nti ate Katonda n'alimba. Era yamugambye dda nti mulimba kuba olwo ne yakuba omulanga awo. Tiwaawe kama Katonda wannimba kati wanaadamu. Kati Katonda omutuufu ne bawulira eddoboozi lya Mukama. Amaaso gaabwe ne gazibuka bombi ne bategeera nga bali bwereere, ne batunga amalagala g'emiti ne beekolera ebyokwambala. Kati wulira firimu wano wetugambira nti tasobola kubeera Katonda nga ye yakola bino wammanga. Seeka katubirabe. Ekisooka ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Tukuyite kusaatuuka kusaalimba. Ayitamu yali atambula nga naye wonaalambula ennimiro yo. Ekisookera ddala Katonda munene okutambulira mu lusuku. Litasobola tambulira mu lusuku okumanya munene Edeni. Tunuire ebyomu mirembe egamba nti kubanga Mukama Katonda eggulu n'eggulu eryawaggulu tolijjamu, naye ali mu lusuku atambula. Bawulira enswagiro. Bawulira Mukama Katonda ayitaayitamu mu lusuku tannamanya nno kiriwo. Yalaze kulaba ku be yatonda bali batya. 18 eyo mirembe ekyokubiri nti ayi Mukama kubanga eggulu n'eggulu eryawaggulu ne Katonda alituula mazima ddala n'abantu ku ttaka. Laba eggulu n'eggulu eryawaggulu talijjaamu.
Okitegedde eggulu n'eggulu eryawa waliwo eggulu n'eryawaggulu tajjaayo kyokka bamuwulira mu lusuku ng'atambula budde obw'empewo obw'olweggulu ane wonaayitaayita kati Mukama Katonda naayita omusajja namugaa ti oli luuyiwa amukoola tamulaba amumagaamaga tamulaba. Ulira Adamu n'ayogera ndi mpulidde eddoboozi ly'omu lusuku ne ntya kubanga mbadde bwereere ne neekweka. Teriyo kyekweka Katonda mu nsi wano. Naye ono baamwekweka n'abanoonya kwiso n'ebbando. Oliwa weekwetsewa baamala kuvaayo kubalaba. Seko osobola onnoonya ennyindo yo dinju oba eriwa njagala kussa naye oba eri mu nnyindo yo. Singa beekwekera ddala ndowooza yandibavuddeko bubi. Era babakwekweka Katonda yandikoye ne gye buli eno senga tamanyi gye bali. Abange tugamba nti wano Bayibuli yalimbisa Katonda. Teriyo kyekweka Katonda wonna wonna. Okitegedde? Adamu yeekweka Katonda. Katonda n'amuyita nti oli luuyiwa. Okitegedde? N'ayogera nti ani yakubuulidde nti obadde bweriiri? Katonda tamanyi ali mukola ripooti. Kimuguddeko bugwawa nti tojjukira biribiri tamala bikolaga kyenkoze nno kirungi kibeerewo. Kana nalabaga obutangaavu bulungi n'asanyuka. Abange tuga ti Bayibuli mulimba kubanga mu Yeremiya 5:1 Katonda agamba nti nga sinnakutonda nakumanya. Amanyi buli kimu akimanyi naye wano alinamu kubuuza. Inna Allah ala kulli shay'in alim. Buli kimu Katonda akimanyi. La ta'khudhuhu sinatun wala nawum. Tafunamu yadde akasumagirize. Kati Adamu amwekwese kati ambuuza ani agambye nti oli bweriiri? Byaliwo nga tamanyi. Ebyokulya ekibala tabitegedde byonna. Yeekanga bwekaze nga sitaani amuyisemu akanana. Oba kategedde. So nayogera nti ani akuwedde nti oli bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyako. Talinga muntu abuuza ti mwana wange ng'osesema simanyi weebase n'abalenzi. Ebyo si bya Katonda. Yamanya nga tonnaba nakikola. Era Katonda akimanya nti ono omwana alifuna olubuto ku myaka 12. Walibeerawo COVID n'atagenda ku ssomero n'afuna olubuto ku myaka 12. Ekyo Katonda yakimanya dda. Tewali bimukwata bayimisa. Naye wano yeebuuza ani akulagidde? Kitegeeza ne musisi n'ayita wano alabirawo ng'ekizimbe mu kisenyi kyakubya abantu. Nti olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako. Omusajja n'ayogera nti omukazi gwe wampa okubeera nange yampadde ku muti n'endya. Mukama Katonda n'agamba omukazi kikino ky'okoze. N'amusalirawo omusango. Tannaba Mukama yeebuuza kikyonkoze nga wona kati mwana wange onzise kitaawo n'amugamba ki? Fiiza asasudde osome. Omwana abadde awo jjukira abaana ewaka abawala bagenda ewa maama nakati maama bampe ku bintu nagenzeeyo tukwatagana kati ate agenda okutunuulira ennaku zaamusabirako nga tazze. Okitegedde? Kati ebyo bya maama kuba muntu kati nga tonnajja kimanyi nti wayise ewiiki natunudde mu kalenda naye ennaku zojjirako kima butawulo buno bayita sanitary towels omugaati gwa bbata nga tonna gukima nakati mama simanyi nange tobanga wasobye tobanga wakoze ki tobanga wasobye Katonda byalimu wano aba Bayibuli agamba omukyalo aba Bayibuli bawandiika Katonda abuuza omukazi tobanga wasobye kali kyamugate n'abuuza omukazi kikyonkoze ebintu byange binategeka. Okitegedde sukaali wange omugabye mwana wange kitaawo n'amugamba ki? Okitegedde? Kitaawo n'amugamba ki? Kati Katonda omulamba aba Bayibuli mutuyambe ng'ogyeko ebyokukkiriza okunyumisa. Naye naawe okakasa ddala Katonda yali tasobola kutegeera kiribaawo oba kyaliwo wano bimugwako bugwi. Ate ng'amaze nakuyita mu lusuku taba kuyitayo teyandibitegedde.
no ayita mu lusuku ogenda olanga ettooke baliyunja kati oyita asikali nti ekyakuleeta okukuuma ki ttooke teririiwo ne Katonda naye bamuyunjeko ebibye bamuggyeko ebibye tugamba nedda ogategedde wulira tuli ku story ebbiri esooke badde ya creation ey'okubiri ekirimba ekyasinza obunene gye bayita the original sin ekibi ekyasooka mu nsi nti era kino ekibi kituliko ne gye buli ero neraba gye kiva bya bulimba kikyonkoze Katonda kyabuuza omukazi n'ayogera nti omusota gunsenzesenze n'endya Mukama na Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa gwe okusinga ensolo zonna ez'omu nnyumba. Akolimiddwa omusota okusinga ensolo zonna ez'ewaka ez'omu nnyumba ze tuyita domestic animals. Nsaba obuuze katabaniiko yadde kabyerabidde olwa COVID. Kabuuze, what is the snake among the domestic animals? And what are domestic animals? Gosobola okuwangala n'omusota olaba just weekanga weekanzi muguwa n'otasula mu nnyumba okitegedde just ogulaba mu garage n'oggalawo n'ogatusule ewa mulirwana n'omansira ennyumba yonna n'amafuta naye Katonda atugambye nti omusota is a domestic animal. oba okitegedde kati wulira firimu yiinowa nagamba nti onootambuzanga lubuto. Katonda atandise ebikolimo bye onootambuzanga lubuto. Gwali gutambuza ki? Kati before nga tegunnatandika tambuza lubuto gwali gutambuza ki? Amagulu. Babawandiisi ba Bayibuli n'abagirwanirira mutuyamba omusota gwali n'amagulu ameka nga Katonda tannaguggyako magulu gulyoke gutambulire ku lubuto. Guleka gwali n'amagulu 4. Omwana atolose ku ssomero n'omuzanga mu firimu nomati okuva olwaleero tokyaddamu kutwala mu mmotoka n'atambuzanga bigere ogenda ku ssomero kuba lwaki watolose n'ogenda mu firimu kati instead of onaatambuzanga bigere tukubuuza nti yali atambuza ki before nogati yayinanga school tracker oba sikyo namuvugangako mu mmotoka ne mutwala oba sikyo namuterawo wa boda boda katolose atambuzenga bigeri. Naye ono yali tatambulira mu school tracker teyali nyanga nnyonyi teyalina biwawaatiro agenda tambuza lubuto. Ekibuuzo before nga tanatandika tannakolimirwa yatambuzanga ki? Ebibuuzo nga bingi naye ansa ntono jjo gyeziri. Nagambye nti bo benyenyini beebuuza ekibuuzo ne gye buli eno balinganga aba science they always look for x. Find x chukanga agiraba wao ku blackboard. Okitegedde 2x plus 3 equals to 5. Find x ngeri yawo. Nera kulaga nti aginonye empapula 2. Anonya agiraba. Choka na agiraba. Ne question eddako ne gwa find x. Njoja kwata answer yawo na agiteeke wali. Aliga mathematics find x ngata wagirabako. Era kulaga nti agifunye sibu. Choka question eddakera ne musa na agifuna. Question eddakera ne mugamba find x. Daddamu na agiraba. Kwate eno x gyafunye. Agiteeke wanafune answer. Alene bojisawera answer bavo boyino okuddamu gino. Ero najinonya kuno. Kati Katonda akolimira omusota nti onaatambuzanga lubuto. Tubuuza Christianity n'abawandiika Bayibuli eno mugende ku Bible House mubabuuze before omusota tegunnatambuza bigere lubuto gwalina amagulu ameka. Ulira ekirimba ekirala nange n'ateekanga obulabe wakati wo ggwe omusota n'omukazi kuba gwe gukukemye kuba gwakemye omukazi era wakati n'ezzadde ly'omukazi. Obulabe buli wakati w'ezzadde n'omukyala. Abantu aba omwami tabiriimu abange era baseeya. Omusota we gusiŋŋaana omusajja tegumuluma abeegwako mu kafuba bali bakyali kona kino kyabulimba omusota anyway era n'atuuka n'ogukolimira kino nti omukazi agamba nti ezzadde ly'omukazi liri kubetentanga omutwe. Kitegeeza mu nsi yonna tulina abantu aba
tulina taata tulina maama n'ezzadde ly'omukazi ateekeddwa okutta omusota ly'ezzadde ly'omukazi taata takwatangako ne maama. Is it realistic? ate nga babetenta mutwe omusota wogukubye wonna gufa newana gati bajja kukubanga mutwe kyeza bokasuka ejjinja okuba omukira lijja kuweta era paka ku mutwe wakatonda we yagamba wokka ye wali weakness wokka. Ate ekyennaku naawe oli betentanga ekisinziiro omusota bwe guba gwagadde okuluma omuntu mu mubiri gwonna gunoonya ekifo eki kisinziiro gusooka kwetegereza kisinziiro. Tugamba nedda kisinziiro ntegeeza wakati wansi w'ekigere wansi kati omusota we guluma maama omusota guluma buli wamu. olwo nalaba gwali ku muti ne guluma wano ne gumuluma ensingo oli yali agukwata ne gumuluma engalo yali alima bwati nga weeguli ne gwambuka ne gumubuukira ne gumuluma omukono. Tulina salambwa ne temakima n'ebisigadde temakima eribeera waggulu likulumira eyo oba liguva agune gukuluma omutwe nofa. Naye ate bayibuli etugati omusota gunaalumanga kisinziiro kyokka. Kati ebyo biri ku musota olira ebikolimo by'omukazi. Allahu akbar. Kyetwagaddemu tuddayo ku ground one twagambye nti ffe tetulina bulabe ku bayibuli tetulina bulabe ku Katonda era na Adamu tetumulinaako bulabe n'omusota tugulinaako bulabe naye bye baaguwandiikako bifu byetaaga kuba mugezi. Katonda tasobola kunoonya Adamu nga Adamu amwekwese tekisoboka kati firimu awo wawanvu kubanga lweimu omusajja onaalyanga muntu oyozo okitegedde kyalo okuzaalira mu bulumi kino kyenjagaddemu era onootamuzanga lubuto naawe oli betenda ekisinziro kyo alina wagambye yiino wano egambye nti n'okusinga mu nsolo zonna ez'ewaka onaatamuzanga lubuto era onaalyanga enfuufu ennaku zo ez'obulamu bwo. Omusota nga gwe guli enfuufu. Katonda akolimira omusota nti onaalyanga nfuufu obulamu bwonna tegulyanga ku nnyama wadde ebimera guli enfuufu. Teriyo omusota mu nsi gulya nfuufu. Katonda azzeemu okulimba teguliyo kuba enfuufu si mmere okitegedde yadde bamaama baffe balya ettaka ebbumba naye tebagiryanga mmere era bamala ne basaba emmere. Kateriyo omusota gulya nfuufu tegunywa mazzi nfuufu. Onaasoma akatabo ketadde Venom kanyonnyola ebika by'emisota 100 the Venom kanyonnyola ebika by'emisota 200 manya 120 types of snakes naye ezimanyikiddwa wano ngenda kuwaako 2 tulina eziri vegetative eziri omuddo egyo emisota gya green eyo gyo girya muddo tukwatagana. Tulina emisota egiri carnivorous nga gyo girya nnyama nga pythoni. Kyokka bayibuli etugambye nti omusota gunaalyanga nfuufu. Teriyo omusota gulya nfuufu. Kati seka nga tuwunzika firimu yiino wano yonna naawo tujja kweyongerayo oba tumalirizeeyo Adamu ne creation. Dawa TV Uganda kuli producer Sebo simanyi ki kyotugamba naye ng'ebyokwogerako bingi nnyo ddala. Tugamba sharinga, likinga, ate subscribinga ku YouTube channel. Twagala tuwunzike naki? Katumaleyo Adamu ono ne creation. Kati ku Adamu Katonda olwabiri Adamu bye yakola. 6:5 egaba eti Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi. Nakuwala Mukama ne yejjusa. Allah. Lwaki yakola omuntu mu nsi? Nakuwala mu mutima gwe. Katonda ne yejjusa. Nga bwe twejjusa nga tusobezza. Kino ekyana nazaala kyakibaddange. Nakuwala ti mwana gwo nzise nakuzaalira kisenga namere ebbango. Byamukwata anaweya. Oluvannyuma lwa 2024 baliddo ekibala Katonda kye yabagaana bategedde okufa tebafudde bategedde nti yabalimba tukwatagana kati Katonda ne yejjusa lwaki yatonda omuntu mu nsi. Allah akbar. Teyakomaawo nakuwa
Ennaku n'emujjula natonda waaki jukira biri yatondanga tabitegedde biri byatuukagawo gatamanyi nalaba kyenkoze kirungi kati mbi yatonda biri alina kyeyatonde n'atonda omuntu oye neyejjusa gaba obona ontonze waaki ate gati obona omwana nazaala waaki katonda omulamba tugamba nedda waliwo nno ekyokukoowa seeka kyoleseeyo bwe yamala bikola byonna ku lunaku olw'omukaaga nawulira ng'akooyi nagwera ekikoowukoowu olunaku lulamba sande nawumula lwa sande ng'akooyi nga nalina kyakwata kati mundeke banna ng'omwana wamaliza ebibuzo nakati mbimaze mundeke neebake tonsembereza yadde ekitabo mundeke lekatonda yakoowa Allah takoowa wama masana min lughub Allah batu beyagamba teyafunamu kukoowa kuna niyo wa bayibuli yakoowa kati firimu gyempunzika nayo nga Katonda amaze okukoowa katugendeko ku baana ba Adamu bano luvannyuma Katonda abagati mugende muzaale mwale mumaze okulya ekibala n'ebisigadde nga tugenda mu comments z'abannaffe nga yabazireeta Adamu n'amanya Kaawa mukazi we Mukama Katonda kyeyava amujja mu lusuku Edeni alimenga ettaka mwe yaggyibwa bw'atyo n'agoba omuntu n'azzaamu ebuvanjuba mu lusuku Edeni bakerubi era n'ekitala ekimyansa awo saagala genda awo naye kyenjagaddemu ogenda kwebuuza ekibuuzo kino era tukibuuza abali eyo Adamu n'amanya Kaawa mukazi we n'aba olubuto n'azaala Kayini bafuuse bameka basatu tulina Adamu tulina Kaawa tulina ne Kayini bali bameka era luvannyuma nnyo awo ennaku bwe zaayitawo negaba beti era nate n'azaala ne muganda we Aberi Aberi olwo bafuuse bameka bana bafuuse bana luvannyuma nnyo Katonda n'abaga muleeta ebiweebwayo story tugimanyi naddala ffe abasoma ku Sunday school tukwatagana Kayini n'atta Aberi era naffe tugitumina Kaabira ne Haabira tukwatagana kati Kayini bw'amala okutta babadde bana ne basigadde basatu firimu yiino osoma onaona Katonda anyigidde Kayini amugobye n'ebisigadde kati ye 16 Kayini n'ava mu maaso ga Mukama n'atuulayo mu nsi ya Enodi mu maaso ga Edeni jukira baali mu lusuku Edeni Katonda abakufuutudde kati abajjeyo bali Enodi Kayini n'amanya mukazi we n'abeera olubuto n'azaala Enoka tubuuza ono omukazi yamugjawo gwe yamanya mu nsi ya Enodi kubanga baali basatu kankuddizeeyo Katonda yatonda Adamu mu nfuufu y'ensi ekifu Adamu n'amwebasa n'afuna Kaawa sirwerubirizi Adamu n'afunisa Kaawa olubuto ne babeera basatu ne bazaala Kayini ne babeera basatu era ne bazaala ne muganda we amanyiddwa nga Aberi ne babeera bana Kayini n'atta Aberi ne basigala basatu kyokka Kayini bw'ava Edeni eri kitaawe yagende Enodi n'asangayo omukyala n'amuwasa omukyala oyo bamutonda lunaku ki Kristian temutuya ulira layini eno eri mukaaga emu nti awo abantu we basooka okweyongera mu nsi ne bazaala abaana ab'obuwala ne bazaala abaana ab'obuwala abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi Katonda yalina abaana ne balaba abaana b'abantu abawala nga balungi kakitegeeza ki Adamu ne Kaawa bantu bazadde Kayini Kayini naye afunye mukazi we gwe tutamanyi gwe batonda lunaku ki tukwatagana kati oluvannyuma mbw'ate bana Kayini n'azaala Enoka n'azaala Eradi n'azaala Makiyeri n'azaala Mesusera n'azaala Lameka ne bagenda paka lwe bazaala omulala gwe bayita Seezi omwana ow'okusatu kitegeeza Adamu yawazaala abaana basatu omu Aberi n'afa yalina abaana aba kati abasigadde bazzukulu tukwatagana katuwunzike kati ate waliyo abaana ba Katonda abalala Adamu yali eno ng'azaala nga ne Katonda ali eri azaala
nga bali mu competition. Era abaana ba Katonda be yazaala bitamanyi yazaala mukazi ki ne balaba abaana baba Adamu bana abantu nga balungi ne bawasaŋŋana nekimuse kati bano yabazaala ddi era yabazaala mwani sek tugende mu comments tujja wunzikana emyaka gya sezi ndowooza inshallah taala. Yasmin binti Hudhaifa agambe thanks for the research. Webale kunoonyereza Seeka kuba Seeka ekigambo kunoonya si kyangu. Bantu bangi okusoma buzibu okuba kuyita kunoonya okusoma kuba kunoonya talibul ilm kache tuliko bakiyita ba'ath kunoonyereza si kyangu. Omuntu asobola okubanga byonna abimanyi nga bw'obisomye naye nga babisoma naffe twabisomanga mu katikisimaani yakkola Katonda ebyo twalimu ebyo mu katikisimu ey'amapeera ey'abagunjuse katikisimu omunnyonnyole naye zino stories n'abaana baffe bazisoma the forbidden fruit simanyi eat the fruit naye ng'ekibuuzo Katonda yanoonyako Adamu nga Adamu abuze ebirosobola bitegeera ng'osoma muwulidde ebigambo bitukuvu. Afra binti Hassan agambe good lectures always. Thank you for teaching Christians they should join Islam. Just tag them bataginge babeereko ate oba briefing tukwatagana awo naawe ojja kuba okozi ogugu gwe bataginge bagambe nti mulabe oba basharingiri mu groups ezo muziyingiremu mubere nga musharinga emisomo gino inshallah taala. Sharina Hani agambye following as usual. Tumesije Musa alayhi salam asinzidde Mbarara. Sofia Omar agambye alhamdulillah. Zamza Malaysia agambye masha Allah. Fatuma Ahmed agambye Allah yatuwa obusilamu nga kyengera. Yusufu wa Kiryanga inaga agambye nti wanji kwegamba naye abyewuunya. Kabazi Isma alayhi salam. Imrani Siriche bwatu naye alayhi salam agambye tasindide South Africa sekensi yonna ekulaba. South Africa mwekolemu tiimu Dawa TV team South Africa wekolemu mukolemu abantu abo bagambe nti bismillah mwekolemu kwat inshallah taala tuyine enteekateeka eyokola family tukalagana tuba ne family yaffe South Africa tekigana kugamba nti Seeka waffe tumusindiseeyo obere ne Seeka w'amagulu aga inshallah taala. Mashallah. Ye tiketi yere mekufu vewo nga mashallah taala osiramu de abantu 5-10 nga Allah asinziridde ku tiketi yo gye waweereza Seeka. Allah. Biiznillah. Johnson Wembley agambye good job, may Allah bless you. Johnson. Ye Johnson. Liba lya Kisiraamu ekyo. Tuyambe. Naye asiimye. Ne wagamba Allah bless you aba Musiraamu. Asiimye. Leonard Lwanyaga aina kyagamba wano. Agamba tewali yateeka bulimba ku Allah kubanga Allah yennyini bwe bulimba. Ati kati kyangu nnyo. Yeremiya 4:10 etugambye nti Katonda mulimba. Tuwayo aya emu yokka mu Quran ega nti Allah mulimba mu Quran. Leonard va ku bukyayi omupiira bagukuwadde. Nze ndeese bwino yino toyogedde ebibyo nga bw'ayogera ebibye kati aleete bwino ng'agamba nti Allah mulimba mu Quran nga Allah mulimba oba Allah yennyini bwe bulimba nga bw'okyogedde. Otherwise ojja kulwawo nnyo nga toyawula sabbuuni anaaba n'ayoza naye nga byonna byanjawulo. Tusaba Allah atusaasire ya Rabbi abadde nakaba barema. Jacinta Ellen akowodde omwami ayitibwa erinnya lye sijja dyogera naye amugambye ajja ayambe mwogere anja kuba mutunda ate nga talina kyali. Talina kyali. Munnange Eren nkugamba kibiro wagira tiimu ennafu ekulumya mutima ekyamakulu ennyo ekirimu amakulu just siramuka kubanga bo bennyini abawandiika Bayibuli bennyini golooza tebatulaba era kwali alaba batulaba bali mu bumooli okitegedde. So
Eren nkusaba osiramuke erinnya lya Hanifa, Habiba, Halima. Fact Helen itambula ne Halima. Yandikole nnyo osiramuke obeere mu ddiini entuufu ya Katonda. Katonda gyayagala. Omulala agambye eki. Zezimu ku comments zennengedde wano. Abasinga obungi mu butuufu banoonya buyambi. Tebasobola kuba nti balwanirira ekyo naye banatandikira abasajja batu. Jazimindi Hudhaifa aina bataginze bangi wano. Barakallahu fiki wa jazakillahu khairan. Ne Sofia Omar tubeyanza nnyo abakola omulimu ogwo gw'okutaginga kuba omuntu gw'otaginze ne waba taliiko essaawa yonna bw'agenda online asobola okuba nti obubaka abufuna. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ndowooza kyekyo Zamza Malaysia naawe otaginze n'ogamba masha Allah. Abasinga mutodde salam Dr. Wakato n'oteekawo wano emitima mingi okulaga okwagala kw'olina eri Dawa TV Uganda. Seeka tumalirize kalikwata kali chuleeta ali eyo kakwate eno line njagala njikuwe gweka nnyini tugiwadde bawuliriza bagira bagifumintirizaako. Buli musiraamu ali ku platform eno line genda nayo biri biyinza okubira ikayibadde bingingi bibadde bibuzaabuza oba oliawo bibadde bingi kwa tubitemyetemi ne stories ziri ezi kati wano ogenda okakasiza ddala nti abawandiika Bayibuli eno balimba era balimbisa Katonda. Mathematical errors. Tugenze wano tuli mu lubereberye 5 line ey'omukaaga batunnyonnyola kuva ku Lwokutaano kino ky'ekitabo ky'okuzaalibwa kwa Adamu. Ekitabo ky'okuzaalibwa kwa Adamu ebikwalagana kwa Adamu kyokka eri Katonda yatugambye yatonda mutonde ate wano bagaya yazaalibwa buzaalibwa nga ki muzaala yasooka mutonda n'amuzaala oba yasooka muzaala n'amutonda. Ekitabo kino kizze nti ekitabo ky'okuzaalibwa kwa Adamu era bw'ogenda ne Muluka egamba Adamu mwana wa Katonda kyokka ate lubereberye alaga nti yatondebwa butondebwa. Awo tuvuddewo naye osoma layini ey'omukaaga Adamu yawasa Kaawa yakolerwa Kaawa Kaawa n'Adamu ne bazaala Kayini ne bazaala ne Aberi oluvannyuma ne bazaala Seezi. Tukwatagana luvannyuma ennaku za Adamu bwe yamala okuzaala Seezi emyaka 8 yamala n'azaala ne Seezi. Kitegedde kati awo wetuli Seezi ono mwana wa Adamu owookusatu naye nga mu nnamba wa 2 kuba omu yafa. Ye Aberi Keni yamutta. Kati wulira layini ey'omukaaga Seezi n'amala emyaka 15 kyamaze n'azaala Enosi. Bwe yamala okuzaala Enosi Seezi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enosi emyaka 807. 15 plus 807 150 years plus 870. Tukwatagana emyaka gyonna Katonda bwe yagattagattamu Seezi gye yawangaala ng'ogassa 15 nga tannazaala Enosi n'ogattako n'807 ng'amaze okuzaala Enosi ne giba emyaka 912 Seezi n'afa. Kansuubire nti naawonyize equasigns. Bwe yanyiga equasign yafuna mmeka? Haji taata wange taata gwali eyo n'owangaala emyaka 25 n'ozaala first born wo. Tukwatagana myaka 25 n'oluvannyuma lw'egyo emyaka 25 n'owangaala emyaka emirala 3 ng'omaze okuzaala oyo first born wo. Obuwangaazi bwo bwonna ne gibeera emyaka 55. Laba ennamba eri wano emyaka gyonna ne gibeera 912. 912. Seeka bw'ogasa ofunye ennamba. Seeka nfunye emyaka 1020. Katugiddemu emirundi egi tuggalewo olwakadde. Seezi n'amala emyaka 15 n'azaala Enosi. Seezi n'awangaala bwe yamala okuzaala Enosi emyaka 807
mu 7 manya emyaka 807 n'azaala abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala ennaku zonna eza sezi ne ziba emyaka 912 so nga ansa 912 bwe yali agatta yeebala okugattako 118 oba egyo gyali gyaki barakallahu fikum sigenda susaka inshallah taala tugamba nti bw'oli manya amazima n'amazima ganakufuula ow'eddembe seeka tubadde twogera ku Katonda obulimba bwa Bayibuli ku Katonda tugenda kuleeta ku layini ate nga zivoola Katonda nga tezimwogerako bulimba kyekyokka wabula nga n'okuvoola mwekuli naye kennyini omukristaayo bw'ogiwulira gwamu amaanyi nga Mukama yawulira ennaku mu mutima tugenda kuleetera Katonda ng'azuukuka mu tulo tukuleetere Katonda mu kirabo tukuleetere Katonda ayota omusana ayota omuliro tujja kuleetera si kugamba nti kini nga tugamba nti abaawandiika Bayibuli be baakola ensobi nkweyanziza nnyo nze Seeka Hasani salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tetugenda sukkakaawo wa alaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuh